Akabenje ndekabusa 23 bafiiriddewo ate abalala 40 bali ku bisago bali mu mbeera mbi nnyo nnyini ddala nkagamu bana ate bo babuziddwawo nga wogenda okuba ng'obifuna maaso awo wuno taata eyeetidde omwana we gw'abadde atwala ku ssomero akatambi nako ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo Ruwiraiti TikTok munange yavudde mu kibiina kya Nuupu naye ebintu wamma bimubijjidde Jaliya Warudi munange naye bamutabukidde olw'okukozesa ebintu ebitali bibye mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sofia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sofia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna munange sigenda kulwisa ntandise ne TikTok Ruwiraiti ono nno abadde muwagizi wa kibiina kya Nuupu kati yatuuse akaseera n'alaba nga asoboleddwa ewaka naye mu kibira ng'emisango buli lunaku bamuggulako n'atuuka ekiseera nga buli kutambula ne waba ng'afuluma agenda ku dduuka erisemberedde ewuwe nga yina agenda yeesabise yeebikiridde masiki n'agamba buno obulamu ngenda butambuliramu kumala bbanga ki munnange kye yakoze ng'awanika ng'agamba ebyobufuzi struggle kamuwummuze munnange n'avaayo n'abuulira aba Nuupu bulungi naye maama olowooza tebamuyisizaamu eggaali naye wadde kubanga mulabika nammwe mubadde munsasula kale wallahi munyiizizza oyo mwana namugamba siina lutalo lwe ngenda kugula ku muntu siina linnya lya muntu lye ngenda kwonoona siina muntu gwe ngenda yisa mu maaso temulinda bantu olw'okuba nvudde mu bintu bya politics nenkeera ku maca ne ngamba kati ngenda kusabula ono ne mbaga temuli binda bamu nyambaga I want to go in a silent way buli omu abeereko wadda olya ddeeri nze temugenda binda bamu ebyo kubanga nwana ekibiina kyange kyennyini kyensupportinga I spoke with him one on one. Ate yeye nyini gwe nakubira essimu sinti nagamba abantu bonna. I called Umaru Chiseka. Ne mugamba Umaru ebintu bino nze mbikooye. Yeye nyini nangamba tobivaako. Maybe plan on leaving Uganda then otandika okusabulanga maybe you're out of Uganda. Ne mugamba nedda. Bana yenze muntu omu kwaba abantu abatagala kufuluma Uganda like it's not something I want to do. Nze nafuna trauma nyingi nnyo nga traveling nze the first time. Second time trauma. Nengamba ebintu by'okutambula eyo mu nsi engwira si birungi. It is not something I look at nenga kati njagala genda mu nsi eno maybe nga nina busente bwange ngenda genda mu eyo nsi for holiday neyagalemuuko male nkomewo mu Uganda. That is how I want it. byebyo bwe tweyongerayo ne Jaliya Warudi ono no munnange waliwo omukyala avuddeyo nga yeekubira enduulu agamba nti asusse okubeera nga apostinga ebifaananyi bye ku mikutu egy'enjawulo alina ebigambo byateekako ng'ate we mungendo batuusaako omuwala maaso wano ng'abinyonyola kyokka ate kasitaamukubira n'amugamba lwaki okozesa ebifaananyi byange n'obiteekako ebigambo ebyo nga toŋŋambye mbwamutiisatiisa era n'amugamba ti ye talina budde bwogera n'abaavu kale ndowooza nange okubeera abavu twazza musanga abagaga tebalina kwogera naffe sooka olabe omuwala kiki kyannyonnyola n'obulumi bwambi bwalina ku mutima. How do you get all the money you have? Zolangira abantu mbugo oli mugagga bw'obanaku. So Jaliya Walda yatimbye ekifaananyi kya mukwano gwange ng'ali lubuto n'ateekako fake reviews mbunze Shalom Wanyamba olubuto lwali lugaanyi n'ompa eddagala n'enfuna olubuto era kati nazaala I can't stop posting. Marriage yange wagisavinga. Mukwano gwange olwabimugambye n'awakana. Nagenda n'acheckinga website ya Jaliya Walda. Jaliya Walda ina website kwatundira ebintu bye n'agicheckinga n'alaba ekifaananyi kye. Najja ku TikTok ya Jaliya eli verified namugamba Jaliya teka wansi ekifaananyi kyange that is defamation sobola okusuinga Jaliya yamblockinze. Mind you my friend is a Zambian girl. Osobola okungamba lala lwaki defending omwala Zambia. This is not just a Zambian girl. This is my friend. A girl I've known for so long before she got pregnant. Nga tannafumbirwa tebannamuproposingira nga tannazaala nga tannafuna na lubuto nga akyabera Zambia nga tannagenda na Canada gyali. That is the friendship we share and that's how much I know this girl.
So bino ebintu biri ku blog za Zambia ezimu naye abazambia abajja ogambako Jalia gy'ekifaananyi ky'omuwala abablocking abagamba fact this fact that. So Jalia, are you trying to tell us your products are that fake that you can't even get genuine reviews and you have to fake reviews and post pictures of people you don't even know? You always on live praising God. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Is this what the Bible teaches you? You're always telling girls to work hard. Is this how hard you work? Kufera abantu kubabamu sente in the name of God. Ngokozesa Katonda. I just got off a phone call with my friend and her husband. I also have screenshots of my friend Gagamba Jalia Wilder ajeyo ebifaananyi bye Jalia n'amblocking. I've also checked Jalia Wilder's whatever website ng'ekifaananyi kya mukwano gwange gye kiri. So ayagala okebera genda okebere bw'atyo munnanga ate Jalia Wilder yenkola ye afeera abantu era afuna ebifaananyi by'abantu munnange ye nga ye neyewandiikirako ebigambo by'ayagala era ne bimukolera ssente mbw ate kasita bamugambako ne munnange Jalia ebintu bye wakoze nga si birungi ng'abatiisatiisa munnange temuŋŋamba mmwe baavumu ebiki biki temulina ssente nja kubakomya kale bwe tutyo bwe tuli bwe tweyongerayo munnange olunaku lw'ejjo twafunye akayongobero twagamba gabadde maziga nabyo wobe oluvannyuma lw'abantu okufuna accident Lake Kivu olunaku olw'ejjo era ng'abantu 23 bo baakaliddewo ate abantu 40 munnange bali ku bisago kw'otadde n'abantu 64 bo tebannaba kulabikako emirambo gyabwe gikyali mu mazzi kale bwe tulinze bannange kyenyiza okubagamba ng'oyagala omuntu nkukyawe ngamba mbu jangu tugende ku beach tuwuge awo wonze nkukyayirawo nze obulamu bwange sikolagana bintu bwe bityo ati lisiko ngoma nompita nti kataala naye ng'obulamu bwange mbukuumye bulungi ekisookera ddala mu mazzi tolina w'ogenda kwekwata nti oba kale waliwo omuti weekwatire w'amazzi ogenda gakwata otya naye nga bambi we batyo we baafudde babadde bagenza okulya ku zaabwe naye munnange Mukama teyabaganyiza ati kukomawo kale katongera okusaba omukama abawe ekitangaala kibaakire batebenkere emirembe bannange nze sikolagana n'amazzi ganyuma abagagendako nga bwe boogera naye nze era bwe libanga ddagala nga ndiwonera ku mazzi eryo ndikiriza n'enfa naye nga nzi ebyo nedda bannange nze sikolagana nago naye nga bwe tuli kugamba oyina enfa gy'ofa ofa bubi wena tolinayo weekwata ewatali busuubi yadde bannange ye njogera ekindeke ki naye nga bwe tuli kale bwe tweyongerayo era olunaku lwe lumu olwejjuka n'akatambi katambudde nnyo nga taata abadde atwala omwana ku ssomero naye oyo omwana n'amalayo kennyini n'amutomera n'afiirawo omwana abantu bayogedde bingi nnyo okusinziira ku eno vidiyo nga woogiraba amazima singa oba towulidde ekigambo kiri mu taata osobola okugamba nti bino ebintu byabadde bipange naye tusobodde okufuna ku taata n'atunnyonnyola kiki ekyabadde wagamba omwana era bannange akanaafako tekawuliza ng'ombe era abantu abasinga abadde bamanyi nti no kyakoona omwana si wuwe si yamuzaala nti alabika omukazi gw'alina mu maka yajja naye bannange omwana wuwe yamuzaala era baakedde bulungi maama we n'amutegeka bagende ku ssomero ng'ennaku endala naye munnange Mukama bw'atyo ate bwe yalugize kugamba obulamu n'okugamba nti oba singa saagula mmotoka kasinga kali natambulira ku bigere kuba singa bibadde bigere omwana teyalifudde naye maama n'enzina emmotoka nazo nga woolabawo omwana n'afiirawo kapuuti omusajja yawunze nakati tannaba kuddangulu nga namwate bwe mugenda okuwulirako nga abeeyogera naye nga mu mwenna abadde basala ekigambo nti enfa y'ono omwana eriko akabuuza nti omusajja yamusa kigenderedde bannange nedda ena accident yazzeewo naye nakati akyewuunya era agambye bambi temumujajinga nnyo naye zibadde enteekateeka za Mukama bwe kano ka vidiyo kalina embuzaabuza gye kabuzaabuzamu kuba omwana yazze bw'ati mu maaso ng'omusajja kiraga nga alinga amulaba kyokka ate omusajja n'abeerezaamu ng'atwala emmotoka bannaye kanemena ng'ate kumukomerera bigambo naye nga mulina mu maaso wano nga atunnyonnyola naye akatusaye munnange kabebi kaffe kanaakato ebujje saasira maama bannange simanyi nakumanya naye nga katulabe biki ebyabaddewo nemubulungi ate bw'okyegendereza nti yagisharinze tetwategera intentions ze so kakati tosobola kutegeera ate intentions z'abantu abali ku social media ntera nnyo bagamba nti once I have posted a video eba public ebeerayo gwagiyinako obuvunaanyizibwa so mbadde mbinyonnyola omwami sibariseewo wuliriza audio no otegeere what happened in the hand and
he told me I need to go and give back this cup to mommy, and also clean up my shoes because my shoes are dirty. Then I told him it's okay, you can go. So I waited a moment. I was inside with the little one in the car. I put him in the back car seat, and then what happened was I looked all around. I was not seeing this little boy I came with. So I tried to reverse very slowly. Everything was very slow. Looking in the mirrors, was not in any way seen in the mirror. But I realized maybe according to the camera, I was a bit far away from the side of the mirror. So I went because I reversed a little and then moved towards the open gate. Then I reversed the first time. Then I went and I was reversing the second time. I think I was not using a mirror. I was putting my eyes behind on the little boy in the back seat and looking through the glasses to where I'm going to reverse because there was a veranda of the house so that I don't knock it. So I was looking the other side on the right side. According to the camera, this boy runs on the opposite side in the left and goes on the rear side in the blind spot. Then as I go to the drive, move very slowly. It was a slow move because I'm always so careful. Move very slowly. Then all of a sudden I feel like I'm hitting something like a stone hard. Because you stopped when you look at that video. Yeah, I stopped immediately because I'm always so careful when driving. Very careful. I said maybe let me reverse again. Let me reverse and go look what am I stepping on. Then behold, I find the little boy lying down. I have not seen him anywhere in my eyesight. So that's how the incident happened. And from there, I rushed him to the nearest facility. There was a facility. They could not manage. We got an ambulance, immediately rushed to Ruaga. And in about an hour, the baby was gone. And it was so terrible. It was so terrible. God. So who could have circulated this video? I'm not so sure. Is the CCTV planted in your house by the side of the gate, or is it yours? The CCTV is on the house. Whose house? It is on the house. It is on the house. It is our house. So that was from the inside. Someone must have sent it right from the inside. Someone, I think, we could have. We retrieved that video, and I think among the people who were there, someone sent it to friends and things, and that's how it. And it ended up on social media. Yeah, the incident is just not even a week, just 1 to 3 days old. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era ng'akola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kiraasi, bannange muliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kussa akadala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyinkiriza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tulina expowerman
wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okwekubisinga enkwaso ze afuna premature ejaculation waba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias